Yo, this is Rock Until already in the danger. Bulijjo mutenda Rema namakula kubana kajanja katinko na myekozo mulavu naye ate olwalero mwana muwala Jamira Kalungi ayongedde okubanga ate atufulula n'okutulaga nti ate ye mulavu munanatu yakuguka n'agenda ku ddala lya waggulu ddala weewaawo ng'era oyinza babalansinga ne Rema namakula abaana abeekoze mulavu abaana basoma ebintu baanirizaako wano ku Fijidanis ankanga bati mukola kyamaanyi nnyo nnyini ddala twasobodde okubanga tetuhitinga 10k subscribers mwebale nnyo mubalire ddala kubanga ate mutulaga omukwano gwo mwongerere ddala okusubscribinga nga gwenne yakatuuka okola bukozi okwata bukwasi wali mu ka button ka subscribe omwana tunakade wali noonyenyamu nosobola okubanga ate ofuna notifications zaffe buli lwe tuba nga tutaddeyo video mwebale kunjagala mwebale kundaga mukwano kamba tumireko mwenna gye musinziire eyo bankuba kyeyo nammwe abakolera wano ewaka mu Uganda nammwe mbatumiddeko nnyo kantumireko nange omulungi wange DJ Remy ombwati era nga ngamugamba nti mwagala nnyo nga Jamira wayagala kulumba mudakikere nyini mbaletedde omulungi Kalungi Jamira era ng'ono abasinga obungi tumutegerera wali eri mu kuzannya oba mu akitinga mwana azanyira ddala bulungi firimu naye ate olunaku olwaleero ayongedde okubanga ate atufulula ono naagenze n'akolera omwagalwa we akayimba era ng'akataddemu erinnya lya Fahad kalimu ebigambo bw'obanga obadde tunabakawulirako noonya bunoonya channel ya Jamira Kalungi ojja kubanga ate akayimba ako okerabirako channel ye bagiyita Kalungi Jamira osooka Kalungi then Jamira ojja kubanga ate ogiraba bulungi obeere ng'osubscribinga ate n'obuyimba bwe obulabe ayinayo obuyimba bwe bubiri bwokka naye nga wobuwulira munnange buyina ensonga oba buyina history akayimba ke yasookerako ddala bakayita kyerondera era nga singa oba okawuliriza message yaako mwanattu okategerera ddala bulungi lwaki yakayimba bw'oba owuliriza kyerondera gwe aba azagobera story ya Jamira ojjukira bulungi saga yaliwo emabegako ne ex we amanyiddwa nga Chris Evans Kawese era abasinga esimwogerako mu ngambo lwaki simwogeddeeko naye ebiseera ebisinga tekiba kirungi kudda mu byayita naye ate ku lw'ensonga eno nina okuddayo nina okubanga ate nduba waluggweyo munange byaliwo kati Chris Evans bwe bamala omukuba bbusu ndowooza n'abeereeyo ng'ayogera bingi ebitakwatagana Jamira bwatyo n'avaayo ngera omukyala yenna n'abeera nga adefendinga Fahad waffe bwatyo n'ategeeza oli gwe bakuba bbusu nti munnange kyerondera taba mubbi oba ate owalalira bwa bwerere kubanga gwe wakola ebyaswakaba munnange omutima nagwo ne gutuka ne gukoowa ne ŋŋamba owaaye kambite kaakati ate kyerondera yeerondedde andabiridde anfuddeko ate kaakati omutabukidde mu bufunze kyerondera taba mubbi ako ke kayimba Jamira ke yasookerako ddala era ng'ayimbira ddala bulungi yeekoza bitya kaakati genda bugenzi wali eri ku Kalungi Jamira channel ojja kubanga ate olaba obuyimba obwo bwombi gye buli era nga kano yakakateekayo kano ke yakasaayo munange takawadde linnya ddala akayise bwageze Allah bw'atyo bwageze tujjukire nti ono mwana muisiramu nengera mu bigambo bye abadde agamba ye Allah bw'atyo bwageze okusinziira nga gwe bw'okawulira kajjuddemu ebigambo ebiwoomu kamala naye nga byonna byolekera mwami Fahad era nga biraga omukwano gw'alina gyali era nga wategeezezza bonna abagamba nti batijja simanyi beekoza batamwa babakoowa munange mutandika butandisa okukoowa kubanga bo bakyaleeta bingi nnyo ebikyaluma abayaaye era nga awo wennyini wasinzidde era n'abategeeza nti ne munaakolima ebikolimo by'enkoko tebikola ki tebittaka munye olw'ensonga nti omwana omukwano gwamuwa agusiimira ddala era agwaniriza ddala bano beeragidde ddala omukwano era nga ne mabegakawo Fahad omwezi guno nga gutandika bw'atyo yavaayo n'ateekako ku kifaananyi ky'omulungi ono wali ku page ye n'amutegeeza nti munanga amaaso gaago bwe ngatunulamu bwe nti mbutuufu ndabira ddala emirembe ne future munze era nkusaba toganzigyako sigala nga ogantunuuliza bano nkugambye bo beeraze omukwano bemuddeeyo ne mugamba nti simanyi omusajja muloge nze nina examples z'abantu zensobola okuba nga ate nkuwa ne kuga nti tunuulirako ku gundi oyo omusajja taba muloge biba bikolwa muddeeyo ne muwoza simanyi mpooma bikoze bitya
soma nga tokola nga toli mukyala mukozi oba tojja kumalako naye ate Jamira y'omu ku bakyala abakozi ddala namukuleterako wali emabega ng'ava kulima ng'oba alima ekintu ekyoleka nti mukyala mukozi eyo kala bagitwala mu nnimiro ku mulembe guno naye yakulaga nti alinnya bw'atyo n'agenda mu nnimiro n'asobola okuba nga ate alima gw'omufunako kyakuyiga ki bwe munaava abakyala bayiriba kati ate kikwasa ensonyi abakyala abatatunuulikikako ennaku zino be balina akajanja akajjiza n'ettipa tebaagala kubanga ate bakola naye bano abakyala abatukulanga amata abakyala bakozi wuuyo azannya firimu tebiba byangu mwenna babasinga obungi mubyagala naye ate otuuka wali ku auditions ne babawanda oba kitegeera azannya firimu wuuyo kati atandise otukuba omuziki kitegeeza nti n'ekyokuyimba nakyo agenda kubanga atakikwasa bukwaku okitegeera wuuyo yabadde yakatuwa ka bebi wuuyo tava mu nnimiro kagamba mukyala mukozi kati mbuulira ddala lwaki omusajja aba taayagale muntu ono baganda bange tuyiga okubeera abakyala abakozi ekyo nsiiba nkibagamba omukyala omukozi ayagalwa kale weewaawo beera ng'oli muwoomu naye ate oyongereko n'ebino ebiralalala awo olyoka tuyimbire akayimba nti nze maama yakola ki yankuza nga mbutuufu okakalukanidde kubanga guno omulembe abasajja nabo baakooye tebakyayagala bakyala batali bakozi okuddako kayimba kaffe nkugambye omukyalo no yakayimbidde Fahad era nga n'erinnya lya Fahad bwatyo yasobodde okuba nga ate aliteekamu ye teyeekkiriranya eri bbaawe oba takweka bbaawe kaakati gwe wenna batiimu kinugu mwenna mbatumiddeko bekinaaluma mubeere eyo mwabike ate nga nammwe gye muli batemubulayo nkugambye yatadde muli obugambo obuluma abayaaye era nga wobanga ddala oli tiimu kinugu toyitayo kubanga ojja kubanga ate oyabikirayo mwana muwala ye bw'ati bwakozeewo kaakati gwe omwagalwawo kiki omukoleddeyo oba muli awo kukama bukami basajja b'abandi nga temwagala kubaako ne byemubakolerako biba kugamba ne bana bantu nabo baagala obbalaga omukwano bwakwagala taba takwagaddeeko bulungi bwo na gundiyo nti olw'okuba wakula bulungi oba biki ne kiggwa oba olina okumuwa keya n'obeera awo kaganga obulungi obulina keya ogimuwa omusajja naba nga ate afuna emirembe nga n'obukozi oli mukyala mukozi nasobola okuba nga ate akwenyumirizaamu banange kaakati n'oyo yeegasse ku mugendo gwa mwana muwala Rema Namakula namyekozo wa fomu bw'ati oba okitegeera abantu bano banjagalira abantu bekiruma bo ne bakola ki ne bafa naye ng'ate bwekirwesana kubanga ensi obulamu bwo bwa kiseera kaakati wobanga ofunye akadde bwe kati ak'okubanga olaga munno omukwano gumulaga awatali kwekkiriranya ate naye agukulaga mbe nga munyumirwa ensi mutuuka okubanga mugisiibula mwana tunga ennaku gye mulabye entono yes awali omukwano buli kimu kiba kitambulira ddala awali omukwano bizinesi zitambula awali omukwano bwingi bibaawo wabaawo n'omukisa ebiseera ebisinga teriba ddogo kubanga ate eddogo singa lyali ddala liwangula omukwano singa bajja nabo mu nsi muno tebaliiyo ekyo oba okitegeera singa tebaliiyo naye eddogo terikola mu nsonga za mukwano ekyo nkukakasa wabula biba bikolwa byokka anaatugambye omukwano awulira nga ali mu bire bya Catherine Kusaasira byennyininyini abagalwa balungi munzikiriza ate mbeere nga mbasiibula naye temwerabira okuba nga ate mukyekingako ku mwana muwala amanyiddwa nga Milifla owa Blossom Fashions and Home Decor bw'ati abeere nga akutuusaako boob tips akutuusaako engoye ez'akabi makeup owakabi carpets ez'ekyoya byonna ajja kuba nga ate abikutuusaako ate ne DJ Remy ajja kuba nga akusabatula omuziki mu nsonda zonna mbadde fifijenga bulijjo atakumira mpeera yongera okuba nga abankumira mweraba